Abavubuka bakambibwa okutema abantu mu bitundu bya Kyengera n'Ensangi mu disitulikiti y'e Wakisa bakwatibwa poliisi wiiki ewedde baziddwa mu bitundu gye baddiza emisango gino. Abavubuka bano kuliko Nuwagaba Shaban, Edison Tulinawe nga kigambibwa nti ab'ebyokwerinda bakwatidde nga bakakuba abantu abasoba 20 ku byalo gye baziddwa bakulembeddwamu ab'ekitongole kya Crime Intelligence n'ekitongole kya Flying Squad ssaako DPC w'Ensangi Rogers Chebene. Bazize ife batemera abantu okuli Namagoma, Nsangi, Katereke, Maya n'ebirala nga bisanga mu town council y'e Kyengera. Okamukola takorgai kumukola tahari ya sentara itu atu amukola takuno yana muteye choma yagwe na miyisima ukatero mukazi omushiya eno kosecho kandi musi Abamu ku bantu mu kitundu kino boogedde ebyababibwako ne basima poliisi okukwata abavubuka bano. Nisaabalaba abantu poliisi yanzijjawo n'entwala mu ddwaliro nga bagenze nagenda okutegeera ebintu byonna nga sikyayinako kyenyina. Olaba oyo omuvubuka namwetegeeza baali babiri nga batambula ddali ne tuyisiŋŋanya kati ngenda okutuukawoko abanga woyise batemyewo obuntu ekirungi mubafunye twebaganye poliisi. Ebimu ku bitundu bino bawaliziddwa okuteeka kamera n'ebitaala mu bifo ebirimu enzikiza. Ku batemu poliisi bannaye mwebala emirimu gye mukola. Tubadde tumanyi ffe mwatuvaako ne tukola n'olukiiko wano ne twesonda ebitaala mu birabye ndowooza. Tulina essanyu lingi nnyo kubanga abakulu okuva ku poliisi Ensangi nga bakulembeddwa DPC Chebene. Era bwe tutuuse kati ekyamazima ekwekweto agenza afuna abantu abavunaanyizibwa okutulumbagana. N'olwekyo deebaza ebitongole byonna ebya security nga bikola awamu naye byaduumira. Abavubuka balaze poliisi engeri gye batemangamu abantu ne balaga n'ebyuma ebikozesa amasannyalaze bibadde nga bakozesa mu ttemu eryo. Abamu ku baloza ku bukambwe bw'abavubuka bano balaze ebisage ebyabatuusibwako nga waliwo ne munnaabwe yafa. Nagenda okyuka okudda emabega manya amasannyalaze gakomyewo nange ne bambalula nenzirikirawo sanze saamanya yangu naye nga kyemmanyi bo bankuba ne banjuza okutu ne bakola ki ne batwala n'essente n'essimu. Bakutwalako kintu? Essimu n'essente. Bwe bakuba? Martin Kiza yakusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV.